eziddwako zijja kukkirizibwa kyensuubira so mukama wange nsooza amagezi getwatutandikirako ssentebe waali ayinza okuba alina n'amanyi n'agamba amalira mu kutambula aba alinamu wajjo ne bamugamba nate namu mukiyego ki aba alinamu biro ffenna tukimanyi ekisagamba nti amanyi agagamu manki balayire wali mu balongozi neyaze Wakitiibwa sipiika kibi nnyo ng'emirimu gikolebwa bulungi nalibulemu abadde ayogera nti emisango egikyasinza okubeeramu nogagirwa tuyinza okulowooza nti abawanyi tulina namba yasooka okulondebwa netufuna okuwabulwa. You're all welcome. And may their souls rest in eternal peace. And I'd like to bring you. Budget estimates. Honorable Speaker, sir, and Honorable Councillors, allow me at this juncture to present the 2023-2024 budget. Tulina namba yasooka okulondebwa netufuna okuwabulwa. 2024 budget estimates. Honorable Speaker, sir, and Honorable Councillors, allow me at this juncture to present the 2023-2024 budgetary estimates. Sources of revenue. Local service tax tusuubira okunganya 45 million. Trading licenses and permits tusuubira okunganya 190 million. Building plan fee tusuubira okufuna 100 charges ng'omusenyu n'ebirala tusuubira okufuna million 5. Sabutoto yaffe n'ebeera 486 million. Wakitiibwa Speaker, tulina ssente era zetufuna okuva mu central government releases. Wakitiibwa Speaker, unconditional grant tusuubira okufuna 51,266,958. Mu Didege tusuubira okufuna 39,926,725. Road fund tusuubira okutuwa 22,176,273. Ex gratia stroke honoraria tusuubira 14 million. Parish development model tusuubira 71,678,309. Sub-county agriculture extension fund. There, but time for it will come. Politics will come. Era excel of Jose to jump up with politics. Allow me to tell you, Twali was from 3 constituent councils, where I brought in the names of every court, area land committee, and tenancy management committees. Amanya Nenga Bawa, Amanya Kunakabawa, Nakawakanso. It's not my small speech. Amanya Bakangisiwa. No. My Lord is bring this. Education.
ekiweeswa priority ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Tuba nga tuli baabo sese tuli ggombolola eno ebeere ng'esigala etambula nga bannanama bwe bagisuubira okutambula. Era before we pass the budget, nyakusaba sub-county chief n'executive, you call for an integrated Centers education. Wetubanga tusobodde okuwa miliyoni 2 in education on local revenue. We have done it. Kuba ensimbi endala ziva ku the DEG. So at end of which the DEG ensimbi batisala from miliyoni 12 to miliyoni 39. Miliyoni 39 kulikeza monetary zaba chief, policy chief. So zendabira ddala nti wa done it. Ate era still I wouldn't expect that from speaker because committee members will batuura, they scrutinize each and everything in their committees. But singa kibadde kivudde mu any of the two committees members from them, it would be okay. Naye bebaza bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era bakansala mwebalo nnyo mwebalo ddala. Tusaba tukolera abantu baffe abaatulonda yadde nga tulinamu ono NRM ono wanuuku kati nze olwaliro okwambala saati yange NRM ogwo nagwo gubadde musango eri abamu. Why? I'm NRM. I'm the flag bearer for NRM. Because me, I'm about service delivery to the local person. Kati nze kyesikirinaako bw'abanga ye ekyo kyasazeewo, I have no option on him. Kyasazeewo ko kati mukolere. So sirisinga n'endira bali ku ne bannange esooka okwebaza kuba baagezaako okusiza budget naye nze bwe ntunuulidde mu byenjigiriza wamu n'ebyobulamu nga ndaba mutuufu ndaba sectors ezo bannange bazisiga sente nga ndaba ebyenjigiriza n'ebyobulamu tulina okuddayo tugende mu kituyita integrated workplan tuddemu tutule n'abakululu tuteme tugambe nti aya ebyenjigiriza n'ebyobulamu tugere nga tulinaakasente bagala okwebaza abavubuka abo bebakoze naye nga bwe muwulidde anjagala okusisinkana ow'eggombolola kyamaku sisinkane omukulu sipiika ne saasi tulabe nga ebintu ebyo tebirabika bulungi newandibadde nga waliwo obutali butebenkevu mu nsonga ebintu ebyo basobola okubimalira mu kisenge okusinga bwe babireeta wano era kinnenyamizza okulaba nga sipiika agaana kyamaani okwogera ku bintu by'eggombolola kuba bonna bakkiriza nti yalina ebikoleddwa mu ggombolola n'ebyo ebitanakolwa. So tusaba embeera eyo eriwo bwetyo erabe nga egonjola yensonga lwaki mulaba mbayise kinnenyamizza bulidde nga n'amaziga gaagala kujja nga ndaba abantu abo ababiri bakubaganira mu kanso yaffe.